Celebrity Track. Subscribe. Munyabantu Allen Cruz, Mr. Handsome, okwongera okulaga abavubuka ab'enjawulo kiki bakola abavuddewo okutuuka we bali. One of these days nabadde nyumyako ne mukwano gwange omubwati ne ngamba ne mugamba naye omanyi abavubuka bangi bakola kutya kyanke bakulabanga okola ku BBS naye tebamanyi jjaniyo ntuufu, and of course abavubuka balowooza oba because of mulungi, that's why bamutika ku TV, oba because ayina abamumanyi, oba because ayina okubanga mu Buganda munda mulaka mulimba boss abamu connecting. So bibe bigambo bingi nnyo naye kibimala kiba kimu ze interviews no zetukola bulungi. Katonda yamuwa buli kimu era simanyi bakatonda byamuwa bikozesa bulungi. Bamita Florence Nampijja gwe tulina onako right program fe tuliko Mukama ayinza okuba yakuba obwongo naye obukozesanga bwalina nga bwolina obukozesa n'ebirala bingi nnyo babalaba abavubuka bakitegedde. Friends Nampijja ogamba otya? Ndi bulungi tubeereyo nga tukolera abavubuka naye abavubuka beebuuza ebibuuzo bingi nnyo ku Florence Nampijja kuba yesayino gwe tulina. Florence Nampijja soko obuze kuba tula ku Fetuliko because it's your first time to fish mu Fetuliko. Era ndi musanyufu nnyo. Mwebale kulaba BBS Telefina, mwebale kulaba Fetuliko okutwalize wamu. Omwami Alan Cruz ne Momo 19 babeerawo ku ssaawa 3. Okay. Tunyumye mukatono. Nampijja Florence. Nga tutandise mpola. Nampijja Florence bakuzaalawo? Masaka. Ku kaalo ki? Minyenya. Wangi? Bakayita Minyenya. Kali waako? Kali Masaka. Ove Masaka mu town? Eva Katono Masaka mu town. Bode twalirawo 13 wabawala. Tewabawala. Emotoka twalirawo n'ofu 15. Ekiro batwalirawo mmeka? Ekiro bode yinza okuyingira 5. Okay. Still emotoka esigala zezo. Okay. Nampijja Florence, mama ne taata yaani? Mama wange bamwita omukyala Elizabeth era nga abeereyo Masaka. Taata wange Mukama yamuyita. Okay. Bamwita omwami Danyana Vincent. Okay. Mu family mulimu abaana bameka? We are 9. Bana mwenda. Tuli mwenda. Our first born is a priest. Okay. Father Liguma Paul. Okay. Yayo mubende mutumideko. Father. Kati lwaki wabaira lwaki tewagenda mu sister? Ate ffe natwandivwereddeeyo ekikulu ddiini mu mutima ogirina. Okay. Ekikulu buli omu ogenda n'osomako ebirala n'ono n'asomako ebirala n'oli n'asomako ebirala obulamu ne butambula. Okay. Florence Nampijja bw'oli okula wali mwana ki? Nali muwala eyakulanga ekyasinga okunkola obubi nali mu Galanda. Kati nga mama wange tayagala nnyo nkakaalukane naye ate nga ensi mwe tuuli oba olina okukkiriza okukakaalukana, so yanjigiriza okukola emirimu because sina kye sisobola kukola nzike kiriyo. Nakula nga ndi mukyala yawo embeera zange ziri awo mugonvu. Florence tebamutuma ku luzzi naye ate era nga nina okugendayo because nina okuyiga nti omuntu oleeta amazzi ewaka. Ku dduuka tebakutuma kiro? Ku dduuka ekyo nakati mama wange otala nti nkuze ne tayagala muntu atambula kiro. Era kugamba oba n'agendayo ewaka gamba mutambule ng'obudde bukyali temutambula kiro. Kati ekyo takyagalangako. Olabanga ne omukolo ne guba guli wa neighbor nga tusala. Natugendayo. Okutandika okusoma kati abantu balaba Florence ku kyalo okutandika okusoma. Florence osomedde wa primary? Primary nasomera Lubaga Girls. Yes. Nengenda ku St. Athanasius awo Mengo natulia P7. Secondary nasomera Blessed Sacrament Kimanya. Wow. Nasomera. N'omalako? Nemmalirayo. Okay. Ebitabo basically byali bikuyisa bitya? Nekibuuza kyekyombuuziza nyinza okugamba nti byali bimpisa bubi. Kati nze nyinza okubulya amazima Florence nti nali mu class nga sinze mugeze ennyo naye nga ndi awo. Weewo wennyini kuba kimanya twabeeranga ne stream nga ffe batufa bakuba engalo nga bagamba basoma basatu abasinze bagenda ow'ebirabo ne tukuba engalo ne basoma 10 naye kati ffe tulina emirimu. Nja kufaana nako nga gwe saali mwabo abasinga but nali si performing bubi era because nayita kige mazima nayita bulungi P7 nayita bulungi father nasanyuka senior 4 nenjita bulungi 11 nenjita nayita bulungi kagamba nakola ekyo nti nali mpita ndo saali mwabo the best 5 but I used to
okuyita. Okay. Wakulanga mu kusoma wonna nga gwe muli owulira ogenda kubeera ki oba oyagala kubeera ki? Munnange nze nali njagala kusoma mateeka. Lo. Yes. Okay. Ng'olani asinga okunyumira mu mateeka ebiseera ebyo gwe wali olaba? Nza kugamba nti tewaali oyo nali nga mpulira nga ntudde wali nga nzaawolereza omuntu because nze mu bulamu bwange saagala kulaba muntu alumwa. Katulaba abantu bangi nnyo babasalira emisango ng'ate tebalina musango. Kyokka oli ate alina omusango n'adda abweru n'alya butaala. So nali nga mpulira nga ntudde awo nga mpolereza omuntu oyo gwe mmanyi nti talina musango ate n'empangula. So nakyagala nnyo nga nkyasoma ndowooza okuvanga mu primary paka senior 4 naye we natuuka mu A-level ate ebirowoozo ne bikyuka. Njagala okugenda nnyo mu media. A-level ng'olwo media ogyagala? Yes. Ate awo ne njagala nnyo media nga neraba ng'oli Masaka? Mpeereza ndi Masaka. Ng'olwo okubyamu akafaananyi oli ku Buddu? Nga mpeereza. Omanya akubeera okumpi gw'oba olowooza. Nga mpeereza. So nebikyoka bwe bityo ate nze father yali ayagala nnyo omwana okusoma ekyo kyakola ki kyayagala. So bwe yanamala abibaza nebikomawo nanga webale kukola kati kiddako nemugamba nja kukola ku TV bwentyo namugamba nja kukola ku TV nangamba sure konze nangamba ekyo ndi points zoyina basobola okuwa course ya mass communication tugende Makerere Rosalie. Okay. Okay. Nga tuzeeko emabega katono. Florence ove Masaka. Okujja e Kampala wali oyinayo omu kuba abe Masaka batugamba mujjira nnyo ku loole ku biki. So kati go wayina anti wayina senga wayina ani e Kampala? No, nze kati kankubuulirako nti nze nkulidde mu Kampala. Cause man nasomera primary yonna nabeeranga awo Mengo nze nkulidde awo Mengo awo Kabaka Njagala road awo. Nkuliddeko awo ku Salama road awo. N'ebiseera ebisinga nakulira nnyo awo Kabaka Njagala road awo. Labe wali step parents then opposite awo nakulira. So Kampala nali mumanyi. Ntera nnyo n'okujjayo nga father nze nawummuliranga nnyo muligo. Wa father gye yabeeranga. So bwe nva ku ssomero nga ngenda mu kigo father gye jjukira babakyusakyusa leero ali eno leero ali eri kati nga mba nzija gy'ali. So nga Kampala mumanyi era mu vacation nabeeranga wa father. Kati era nasangibwa ndi Mubende by then. Nasala busazi nga tutuuse okusoma semester nzije Kampala. Okay. Yandeeta mu mmotoka ya saali nnya taxi. Okay. Oyinza ko wali kwokadda? Nedda Mubende lugendo luwanvu. Okay. So nampi Jose oyingidde ekibuga otandise campus. Otandikidde wa? Makerere awo wennyini nasulanga awo. Waliwo MBI waliwo hostels Makerere nasulanga awo around. So nga kuza katone mabega na actingako kafiro bakaita in my heart. Kandi chimanya musinyatu. Chimanya nalisi. Nekafuluma. Kulutambi. Nze Masaka teri atamanya ndesere nazanya film nga ndi musinyatu. Wanjira. Kutidde. So, naye nembikomya by then nze saali nnyo mu acting by then nga nkyasoma. Naye munayo Mr. Tsule yansportingayo nanzanyisa film. Era bwe namala ozanya film nendirekawo but nafuna passion yakyo. Nekikusigalamu? Nekinsigalamu those noga one day. One time. Ndakuzanya I think I can make it. Okay. So kati aho oyingidde university abavubuka bakutandisa awo. Munange nga father yangana ebintu ebyo. Ate na buli kati father yangana. Okay. Tugende tujja kujja waawo. Okay. Oyingidde university oli mu hostel osulamu wekka. Twali mu babiri mu room. Twali mu babiri. Ngamba tusula mu room tukandika kusomero nitukayo nitunda. Olumu nali nsulanga ne Habibu mwana Habibu. Abeera ko kufe tuliko Bible. Wow, ajagala nnyo. Nasula ne Habiba tugenda kusomero kale ne out wero bolumu nga mkola ki nga wetwala nga twetwala ne Habiba because ye yakolanga ku Nandos kati nga bafuna akasente kwasoma era nga gwa bagamba ke sawe eyo gamba asagala. Okay. Okay. Baba Paulo. Okay. Anai. Nambalopa mnange era bwentyo Otandika mu kibiina kya acting. First year.
nali olaba mabega main wa UH wa is it yeah UH mabega wayo wabiranga wekibina abaita Streamline ngaba acting Streamline Entertainment yes Streamline Entertainment so ngabuluna kompyuta ngambita mauka small gate obuluma tugende wandege ogula ebyokulya kati nga munakubamba litako neka ibazanya binyumira nga nayo lumunja kwekaza ngende nkoleki mbasabe era bwe twelwalo nengena nembasaba bangamba yo yagala kuyingira twalo demeka isatu kuyingira nenkubira baabe simu nenga baba yagala kuzanya film nafunye ekibiina nengamba baagala ki konze mitwalo 3 nangala gikutere ncha ku simu basasule yampereze 5 nenkwata kesa tunamugamba 5 samugamba ni 3 namugamba 5 tuseko kati nazimpereza ningana nsasule mutandiko kusanyira mu Streamline my first year bwento nenzanya mu Streamline nazanya emyaka 2 ndowooza embasera alidde biye mekao that was 2000 I think 2014 siri sure bulungi naye ndoza jeje mwaka gwego okay 2014 2013 around there so nenyingira kibina nenzanyira twazanyiranga ku Royal Theatre bambi by then ngechaliwe ya mukulu katolo bwama twazanyiranga every Thursday kati wenamala okuyingira Streamline ate nefunira ddala passion tatagala nnyo nali simanyi bulungi nga bw'omanyi but nayiga mu bbanga ettono nnyo nenjiga okuzannya era nga kati mbawa roles enene mwendi kati nga ne bwembanga sifa tuzanye nga nera n'entula mu audience nekiba kyetagisa kusasula nankubira baaba mpasente enze oyo musajja simanyi na kyenyiza kuwaita omanyi musajja agaba ssente ng'omanyi baaba nga nze mmanyi baaba nga yampeza enviiri bwemba ndwaddangu yanzijanjaba bwemba nina njagala gula lugoye nga by then nga abimpa ebitali byakulimba ate na buli ne kasazo bwe mugamba era asobola okukola kyozifa because andabanga baby mu bulamu bwe sikulanga maaso ge so nga ngenda nensasula nendaba emizannyo one day dama nesembe yakatolo bwama bafuna joint cast ne Zubairi family by then bakola omuzannyo bonna waliwo omukyala bamuyita Jamila Kalungi yali azanya role muzannyo ogwo baali baguyitaga Nnemeredde nga ye head girl alwala kati nga beebuuza alwadde ate role ye yali nnene ani asobola okuzanya ekintu kino waliwo omwana amuta Joseph Senabulya by then era naye yali mudamanya Semba bagamba aliwo omuwala omutono omuwanvu bagamba aliwo omuwala ali mu Streamline ankakasa ajja kukuba eyo character nga bandeeta nali natulako mu audience nga nagulaba kati bwe bambuuza wali ogulabyeko nga mbagamba nedda just nga nange njagala nzije nkikube bagambe ono wa tabbu because okitegeera because ng'oyagala okuvako by then nga damane Sembo y'amaanyi Zubairi family bamaanyi ate nga Streamline tukyali eno because kyali kibiina kitandika kati ng'okulinnya ku stage eriko abantu abo mayiyo bakyo kitegeeza kati nga njala noba proving nti nsobola oba oli awo bayinza okumpa akafa ewaabwe kyenakola nga bagamba nedda naye nja bizanya tebijja kunnema ngenda ku stage nabakuba character mpulira nabakuba character nebagamba waliwo omwami wamutakatumba Faizo nangamba oli muzannyi muwalabu anayanza sebo nembazanyirako project yaabwe weekend yaddako Jamila yali awo nina kumwona azannya era still nenza mu Streamline teri yanyiga bafuna omuzannyo omulala baguyita abaali baguyita Najjanani era abeerawo omuwala omwalwala bagambuleeta oli substitute linyala substitute luli ajja kuzannya kiri ekiwala ekyeru ngera bandeeta nakuba Najjanani ne bangambirawo kakati awo omwami bamuyita Ahmed Lubowa nangamba omanye nina fiimu gye njagala onzanyire ne mugamba wendi nzija essaawa mmeka najulako essula ku seeti wangi omanyi tekitegeeza okuzanyirako mwabo abantu by then naye nga ngenda nga nzanya Najjanani nga ggwanga omwami Lubowa wampita okunzanyisa fiimu naddayo mu Streamline saddayo nga mmega ngamba lwaki tozanyira eno njagala abaana muti mwa romantic naye oli muzanyi mulungi jangu tukole nga mugamba naye tusooke tutegeezeeko wange wa Streamline Mbabali Ibrahim nangamba tekirina buzibu tugenda tumutegeeza yangamba no tuzimba abaana batubagaliza birungi bw'aba afunye opportunity sirina buzibu agenda akole kyakole naye nange bwe ndiba mumwetaaze mumumpanga nga we sibakalubiriza nga mubawa
kati nga ngenda munange bwentyo azanyira mu Zubaidi family ate naye ekiseera kyatuuka nga ebintu kirina okwabula mu ngeri emu oba endala hanze nengenda neyandeeta yali lubowa Aromatic kati sawa zibuzanyira mu Aromatic Entertainment. Yes, sebo. Okay, so challenges zosinzo sanga Florence ngo omuvubuka zayinza okugamba nti nali agadde nange okuzanya firimu nesooka omutangazeemu challenges ezirimu ng'omuvubuka omuto. Challenges njagamba eryemu okusingira ddala temuli ssente ziri awo naddala nga tolina linnya oba ntegera kye ŋŋamba nti mu film oba stage basobola okuteeka ku film omuntu n'agula film eyo olwokuba gwe basobola okulanga ku TV oba ku radio oba ne bakuteeka ku poster omuntu najja nga agamba njagala kulaba Alan Cruz sente oba ojja zikola ki ne bw'oboze bakubuildinga abantu kutegeera osobola okufuna ssente ne weesanga abamu abajja nagamba batusasula ssente mmeka omwezi bakuwe mmeka gwe z'otasobola kukola kuba nawe tolina z'obaleetera kati gweyagala zibakuwa bazigyewa kuba ze balina waliwo abazireeta balina obbakola ki basasula waliwo n'abo gwe gwaze obuzi so oyinza okwesanga nti omwana oyo bamuwaayo allowance nti aze ku set alina ofuna ajja kulya lunch alina ofuna transport yamuzaayo but omusaala gusuubire kitono omusaala gusubire kiso bw'oba oyingira film ng'olowooza bagenda kukusasula kyo kibiina simanyi naye oba oli awo gye kiri naye nze ndaba ku 10 suubirayo 2 oba okitegeera so buli oba ng'oyagala nnyo ssente kiyinza obutakuyamba sooka okulembeza talent yo ensi ekumanye nti gy'oli osobola obbawo ekirungi ssente zijja kujja zokka si mu acting mokka ne mu mirimu emirala mingi sooka okole okakase abantu abo nti mumanyi nsobola bajja kujja bakunoonya bokka so togenda kujja ssente ozisabe wazitereka waani bw'ozisaba so basically tewali ssente nga joining ekibiina okole erinnya ojja kufuna ssente okugamba leka kuluvuulana ate oddikola erinnya olina kukola nnyo bakuyise ku seeti obeerawo mu meetings obeerayo mu rehearsal obeerayo ne waliwo omuntu n'omuyita ku ssaawa 3 n'ajja ku ssaawa 5 ojja kusanga oli yatambudde dde akoze ebibi ataddewo omulala asobola okuuma obuti so passion. Okay. Lwaki wayita Florence Nampijja abantu abasinga tubalabye nga bakoze amannya bakyusizza amannya amannya gange nze njagala omuntu ansange nga yoyo Florence Nampijja lwaki neeteekako erinnya eritali lyange omanyi nti waliwo abantu bebatugamba amannya gaabwe amatuufu n'ogamba oyo yaani naye ne bagamba liri lye yeekazaako noga oyo so njagala omuntu nga bebagamba nti Florence Nampijja amutegeererawo simanyi na lwaki naye nze nesanga njagala abantu bamanye nti nze Florence Nampijja yes kulage gange okay Nampijja tukulaba firimu ozizannyi otutumuse era abantu abasinga nkimanyi firimu zina ezakuteeka ebinauganda olowooza byamaanyi okay byamaanyi ddala tukolera ddala ssente kati ala ntokola ssente gwa ŋŋamba kizibu okumala weekend ze nga siina gye nzanye film ate nga namulira ddala ssente ozanyirako ebibiina ebirala ng'ogyeko Aromatic kasita oba ng'oleese ssente basasula Nampijja basasula kibiina usually oba olina okwogera ne manager nti neetaaga omuzanyi bw'ati like nemukkiriziganya ku payments naye nange manager mba namugamba nti muzeeyi wano sikyasituka situkira wano n'akimanya bw'aba alamuza amanya ssente meka z'ogenda okusitukira okitegeera bwekityo okay Nampijja Florence gwe tulina olunaku olwaleero gwomuvubuka amwegombera mu firimu ndowooza obaddeko nekyoyiga ekitono katugenda ate ku paati Nampijja Florence ayingira atya TV Nampijja Florence wali okuzeeko ku TV yonna no nze BBS ye maama olinga nze BBS ye taata BBS endaze ensi sikoyanko TV ndala yonna Nampijja Florence omanyi omuvubuka bw'aba nja kubulya tugenda nyumya kasabye tuliko nja kunyumiza story yange engeri ginayingira mu telefine eyo ojja kwewunya ne tusooka tunyumye eyiyo then ngenda kunyumiza yange lwakera ku macha nga maze okusoma that was 2000
Makerere mala 15 ne baba ina kutikira mu 16 ate BBS etandika mu 2016 kera kumba chama zokusoma zote baba baiti bana bakutandika kumutikira naye nga mumaze nga wendi nchabe olonga mu hostel tuvuddeyo funya akazigo ba hostel zozikoze eki zimaze ate nga sagala kudda waka nganda bankuze nina kubera Kampala nonyo omuki omulimu so nafuna akazigo nyempangisa nyemberawo. I had a brother Moise Peter nemuga Peter tadala nawulidde nti BBS Buganda namuga nawulidde Buganda bagenda kugulawo TV nkoze ntya nawulidde walo ne TV yawe endala ezajira mu biseera byerimu ne BBS nga ngamba omanyi kye tuba tukola yonna tugezeeyo kati jangu wano onsange tugende wali waggulu nga nyambala nga ngendayo nga nkola screen test ajuga tebakubuulirirawo mba nfuluma tusanga mukwano gwa Peter omu nga ngamba tugende ko ne ku BBS naye ogezeeyo nga that very day nanteka mu motoka tujja ku BBS tutuuka twasanga abala bakola screen test wandika mu kitabo ngukwata ennamba omumu ayingira nga neyange tani etuuka ngera nkola ki nyingira nga ngenda nkola screen test bwe nakola screen test enkeera nga bankubira simu leeta ebipapula bye bikogerako oba okitegeera nalina okwanguwa mangu okutwala ebipapula nfuna akaki akalimu ana ntebampa omu bwotyo wayingira bwentyo ng'otandika kukakkalabya kati nno nze kankubuulire abantu laba tukola fembi ku terefayina awo tukola fembi tuli bakozi naye ku luno kuliko akyadde ku shu ya munne. So Florence Nampijja otandise okukola mu TV ozeze emyaka emeka mu TV now 3 years because 2016 17 18 naye nze kyenkakasa ekintu bw'oba okyagala challenges ziba ntono ddala ate you can overcome okitegeera nti nali sikola nko ku TV but nalinako knowledge at least ey'essomero asooka asoma ebintu bino abitegeere bulungi bwe bitambula kyagenda okweyongerako kiri kimu kumanya ethics z'oba ozimanyi eza media oba ozimanyi oba eza TV oba ozimanyi nti kakyo kala kyekiba kyo naye nze lwaki tebyankalubiriza nnyo because nali mu acting nga camera ngikola ki ngimanyidde ngibeeramu zowaana ekintu kyanjawulako nakiri nti era but gyogenda ng'okikola presentation naye ekula buli wagenda ng'okikola presentation yeyongera okula ne confidence yeyongera okujja kyo kituufu ekintu kyotakolangako for the first time oba olina okitya kiba kizibu emameme gayinza okukuba naye ate oba tolina kulaga nsi nti kozi bano bakuwadde omulimu gwonga bakwesiga naye ffe BBS yatukolera omukisa omulungi yatuwa omukisa omulungi twasooka kuyitamu ffe twamala emyezi gyawerera nno ddala nga tuli mabegeeyo bannange tukola dry runs ziyita twazikolera ddala by then zikya twaliwo nze Igwe Diana Nabatanzi Momo ne Sanyu Harriet ne Maurice Muchiri bwe twaliwo twakoleranga dry runs okuva ku makya nga tunyuka ssaawa 11 oba okitegeera so zaatuyambako nazo ate era bongerezeeko nti mu bbanga eryo era akasente nga tebannakuteeka ku payroll naye ng'atookera olemerako batuwanga kimu lunch nenga teba transport nenga buli lunaku olina okujja n'okola for over 2 years 2 months I think twanga tukola dry runs ezo nga tuzikola so genda kutuka ku TV nga toli green nnyo though buli kyogenda ng'okola presentation yeyongera okula zo challenges mirimu zibeeramu zo sigenda kuddaano ku TV nkugambe nti kino kiri naye you have to just stay focused nobeera determined nga buli kijja mu maaso go ofuba okulaba nti okimaliriza mu ngeri ennungi si mu ngeri mbi naye nga zo challenges nyingi negitali eno waffe mu media ne mu mirimu emirala tosobola kusanga kalimu kali awo zibeeramu sijja kugamba nti eno oba eri naye munnange oba olina okukola obulamu ne busigala nga bugenda maaso. Florence Nampijja ebbanga lyokoledde ku TV omuntu yandyebuuzizza Florence ayambala bulungi Florence ani akwambaza Flora's Secret wangi yeah. Flora's Secret yani Flora's Secret ala lwaki tetuvaayo okay naye
gwe kyabamanyi. Kola ya Fresh Kid. Kola ya Fresh Kid ojja bibuza manager. Okay. Naye nga Flora Secret enyambaza bali awo Mengo. Akulira na Far House. Balina engoye ennungi ddala. Yeah. Friends mukyala ye mwematize. Sinyo. Friends teweewulira. Okay. Omuntu singa aba akusanze mu kkubo. Alina kujja atya. Saagala muntu oba naaba nkozesezza olulimi lubi. Aleekaana. Andeekaanira. Tekimpisa bulungi. Jangu sembera. Sembera. Florence, oli otya? Bannange nja kuddamu bulungi. Ne ka selfie njaka. Naye Florence. Gwakumanyi gwe. Kyekyanki. He's not polite. Tobed oba toli polite gyendi. Okay. No babikola naye ate era oba olina obbaddamu. Ne kale nze nga nze. Friends, omuntu bwagamba nti oli mukyala mulungi. Muli ki kyofuna mu mutima gwo? N'abasaba beebaza Katonda. Okay. Yabali Katonda nga ndi mukyala mulungi. Buli mukyala yeetaaga nabo omulungi. Olowooza ki ekikwagazza abavubuka ku TV? Ndi muvubuka. Bali bayi ndi mukyala mukulu. Ndi muvubuka. Okyali muvubuka. Kati ekyo Goza lwaki abavubuka bakwagadde? Be bayinza okukiŋŋamba. Nyinza obuteemanya nti banjagadde lwa kino na kino na kino. Kati abavubuka yasobola okuŋŋamba nti Florence tumwagalako kino. Naye nze kyemmanyi ndi mukyala w'abantu. Nze njagala nnyo abantu. Siisa bubi bantu. Ndi mukyala naakwatulira Alani bw'oba onnyiizizza. Sina nsonga lwaki nkumanyi. Nkumanyi. Nkugeye. Natya nekugaa Alani kano tekannyumidde. Tokiddamu si kirungi. Olulala jangu oŋŋambye nti Florence kino na kino na kino. Naye ekyo kyokoze si kituufu. Lwaki nzira eri nkugeyeze bw'otakikoze? Gwe bw'oba okyagadde ng'okyusaamu. Bw'oba tokyagadde ekyo nga tukivaako. Bwe ndaba ng'ozizzeemu n'okikola nze nkuwa position yo. Teeka wali manya nti oyo kati ye bw'atyo bw'ali. Ng'okola bibyo nga nkola bibyo. Enjogera y'abantu ennaku zino waliwo enjogera egamba nti oyo omwana alina ebintu. Florence okozesa ki? Bannange nze kuva buto. Abasoma nange ekimanyi basobola okubuulira. Nali kakyala katono batengeera. Carved. So bwentyo nze mamange yanzaala ndi bwentyo. Okay. Okay. Gombuka alina ebingi ebyokubuuza Florence Nampija. Tomanya bw'ona commentinga wansi awo bw'ona commentinga ebibuuzo byonna bakomenti nze nja kuba nnyongera obimubuuza. Tomanya olulala alituwa obudde n'akomawo. Florence Nampija. Ebigambo ebisembe eri abavubuka bakulaba. Ebigambo ebisembe eri abavubuka abatulaba bigenda nnyo eri abaana abawala. Bannange tukole tuve mu bya bajja kumpa. Nze ndi mukyala mukozi. Nze nkola ndi mu acting nkola ku TV ne business endala. Nkola. So tukole. Buli wokola ennyo togenda kufuna birowoozo bibi. Abawala ensangi zino tebakola. Baagala kubawa. Buli agenda okukuwa alina ky'ayagala okukolere. Buli wookikola ayinza oyina ebbanja. Kitegeeza olina okuddayo okole ki? Osasule. So ne bw'oba oyina ng'okola omuntu oyo bw'aba akugamba by'otategeera omwewala kuba oyina wogenda okujja ekiki ekikumi. Naye beebaka tebaagala kukola bannyuma emirimu. Tukole. Bwe tunaakola nkakasa obulamu bujja kutambula. Obulamu bujja kushuuka. Abasoma musome. Ebitabo tebirimba. Oyinza okuva ku ssomero n'otafunirawo omulimu. But trust me, empapula tezivunda. One day, one time, ojja kufuna omulimu and you'll be very, very happy. So, ekisookera ddala abavubuka abatasoma nga baamala tukole naddala abawala. Abalenzi nammwe tukole tuleke okubba. Abasoma tusome. Teekayo omutima omuzadde aba akuwadde school fees. Genda osome. Ayagala ate weebuze n'abakusingako oluusi. Exactly. Weebuze ku bakusingako. Gundi ono wakikola otya, gundi oli yakikola atya, akoze atya. Bituyambako mu ngeri emu oba endala. Nze mu acting nayagalanga nnyo omukyala Ruth Kalibala. Nzanyira bulungi nakati. Mukyala nzanyira bulungi nnyo. So nga ngamba oyo Ruth musobola. Mu TV nga weegomba ani? Mu TV nizo mukugamba ne weewuunye. Olimba ani? Naye yo tumuleke. Abatulaba abalungi bannaye njagala okutegeeza programu yaffe bwe tugiwuzisa olunaku olwa Florence Nampija amuyite Miss Kavi ali wangula 247. Alan Cruz Mr. Handsome tunzikidde musire bulungi mweraba.
Celebrity Track. Subscribe.